Kulamusizza kansubire oli bulungi. Amannya nze Senkasi Paul omuweereza. Nsaba okutegeeza nti nga nsinzira wano wendi akaseera kano njagaliza mmange ne bamaama mwenna abali mu nsi mu kitundu kyaffe n'ebyo byonna bye mutukolera nga bamaama. Era nensaba oweereza obubaka buno eri maamawo n'omu yokka omutwala nga muzaddewo olw'ebintu byakolamu oba byakufuula. Kkiriza nkwena amawulire gano gatuuse ku abo betusuubira nti gayinza okubayamba. Tulina mikwano gyaffe oba nnyina mikwano gyange betwegatta nabo, tubeeko embeera gye tukwatirako bato bannaffe, baganda baffe, bakulu baffe, etya nti twayita mu bitundu byewaffe eyo ku kyalo ne tugenda nga tukola okunoonyereza, muyite research. Twakizuula nti tulina baganda baffe abamala 7 nga bangi mu masomero ayo ge tuyitamu era ge twagala okukwatirako mu mbeera yonna. Amasomero gano naddala ga UPE, amasomero gaffe aga UPE nga nange kamwe kawogera mwe nayita, abayizi bangi abamala P7 naye bw'obagoberera batono abamala senior 4 n'abatuuka ku senior 6. Lwaki? Amasomero gaffe aga UPE naddala mu byalo byaffe agasinga abayizi tebakola bulungi yadde baba bayise bangi. Lwaki? Twabeerawo obuntu obumu obugenda bubalemesa, okugeza essomero liyinza okuteekawo embeera eyambako abayizi bano okulaba nga bayita naye ng'abazadde baabwe tebalina busobozi, tebasobola kweteramu ssente, abamu tebalina ssente, abalala beesuulirayo gwa nnaggamba. Ate nno naffe ne tusalawo tugambe kyo kiba nga kye kizibu, katulabe kye tuyinza okukola. Era taamu eno oba omwaka guno gwagenda okutandika nga risaaki yaffe tugimaze, bwe twamaliriza ne tubaako abatono be tutuukirira, tubagamba ffe tulina obweyamo bwaffe, muyina bye muyina okufuna nga bisobola okuyambako abayizi bano okuyita. Ne bagamba yes, bingi weebiri. Kati ku ebyo naffe engeri gye tuli eno tugezaako okufaafagana n'ensi ne tusalawo tugattegatte obwongo ne tugamba ku katono ke tunaabanga tufissizza kwe tugenda okuwa ku baganda baffe, tusobole okulaba ng'omwana amala P7 nga takoze 3rd grade, takoze 4th grade, naye at least ng'akozeyo 2nd grade ne 1st grade. Lwaki omwana ono tayingira senior 4 oba tamaliza senior 4 oba tayingira senior 1? Abasinga bw'amaliriza P7 akoze 3rd grade, muzadde we ono adda musomesa mu primary P7, amaanyi aba talina gamwongerayo ng'alowooza wakoledde 3rd grade mu P7 yanaakola 1st grade mu senior 1. Ne tugamba kati okutaasa ku mbeera eyo katulabe ng'omwana ono tumukwatirako ebyo bimusobozesa okukola obulungi obubonero buno obunaasobozesa muzadde we okubeeramu embavu eyinza omwongerayo. Sinakindi ne wobeera gwagenda okwerera omwana ono nosalawo omukwatireko nga nawe amaanyi ogayina. Njagala ombulire ku kitundu kyewammwe waliyo omwana yali atudde sente zaabuze olw'okuba talina sente zimwongerayo mu senior 1 nga yakola 1st grade. Kukyali wammwe kwali bwaba kyali tubuulire, waliyo omwana gwomanyi ku kyalo nga yakola 2nd grade, sente ne zibula ezimwongerayo, nojja kusanga abali mu mbeera eyo yakola P7 n'afuna 3rd grade, abamu ne bakola 4th grade, abalala ne bagwira ddala. Abamu bato baffe abo olumaliriza nga tebalina kyakukola okuggyako okwenyigira mu mirimu gino egy'amaanyi oba egy'emikono, ekitali kibi kubanga naffe yadde twamala degree naye na bino bye tukola si bye bimu ku bye twasoma e Makerere. So bwe twatuukirira mu mbeera entugamba nedda katuggyewo guno omuziziko ogulemesa abaana okweyongerayo. So mu mbeera eno tufuna material ayambako abayizi bano, gamba nga past papers ne tuzibawa. Kati nze kamwe koogera ndi
ntuukira amasomero ne mbagamba nja kubabbira ebintu bino oba mwe mubisazeewo okubitegeka tekirina buzibu. Nange nina mikwano gyange abali mu masomero basobola okutuwa ku idea abayizi abaabwe bayita batya. So ne tubaako enkwatagana gye twakwataganamu n'amasomero agamu, era okukakkana taamu eno ewedde twawa abayizi abasoba mu 800 okuva mu masomero 20 mu kitundu kyaffe eky'Emalongo n'ekyazanga, abagobera ku mikutu egy'emikwanira-wala obubaka abasinga muwadde mwabufunye. Ne tulina bannaffe abataafuna mukisa. Engeri gye twali nti okunoonyeza kwaffe kwali kwa mu bwangu, mulimu amasomero ge tutaatuukamu. Kati nno ggwe ng'oyagaliza ekitundu kyo, ng'oyagaliza omwana wo, oyagaliza omwana wa muganda wo ayite bulungi, abeeko nekyakyusa mu famire ye, genda ku ssomero, noonyereza ani avunaanyizibwa ku ssomero eryo, tufunire ennamba y'essimu, tujja kukwatagana naye tumutunuze mu mbeera yaffe. Bw'anaagigula nga n'abayizi tubayambako, bwe bataagigule tewali buzibu. Tewalina gwe tukaka mu kino, twagala kulaba nga waliwo embeera tirisi gye tuteekako. Nze Kamwa Koogera nasomera mu siniye mu primary. Okuva mu primary nali mu masomero ga UPE. Nzikiriza nti UPE zisobola okusomesa omwana, naye waliwo obuntu obutono obulemesa naddala omuyizi obutayita bulungi. Waliwo obuntu obulemesa omuzadde obutabaako mbeera gy'atuusaako omwana we. Waliwo ebintu ebirala ebinomesa omusomesa obutatuusaako muyizi ono kuyita. Kati njagala omuzadde, omusomesa, omwana naffe aba bulijjo tubeeko embeera gye tuteekawo, tulabe nga abaana baffe bayita. Tuleke kuyitanga mu bibuga wakati ng'osanga mwana munno gwe muva mwembi ku kyalo avuga booda. Ekitali kibi, kuvuga booda si kibi timunkwata bubi, kubanga nange nzikozesa. Naye tuleke kuteekawo mugigi nti guno gwabaki, gwabavuzi ba booda. Nedda, tubeere ng'emirimu gyonna tusobola ogyenjigiramu. Kati nno ninza obubaka okuva gy'oli bwe tunaaba tukwataganyiza fembi, era nsaba mbategeeze nti ebimu ku ebyatuyambako ttaamu ewedde okuweereza obubaka obwo mu masomero, kati ate ye ttaamu twabifunye. So ebitundu 80 ku 100 bye twetaagisa twabifunye, era njagala kwebaza bannaffe be tuli nabo mu mbeera eno. Abamu tebajja kukkiriza kuboogera mannya kubanga munnaaye embeera emu yatwekisize. Kati bw'oba oli eyo ng'olina ekirowoozo ekiyamba ku mwana ali ku kyalo kyo, nzikiriza nti famire ne bwebeera njavu etya neefunamu omwana omwasoma oba atuuka ku ddaala eddala, famire eyo tesigala kyekimu. Nze Kamwa Koogera ndikyakulabira. Neyanziza kanjagalize ne bamaama. Once again, happy Mother's Day. I love you so much. Bye for now.